ya omuti ogwo guli mu kitundu mwenzaalibwa naye Katonda bw'abanga yakutondanga obwavu bujja kuluma byebyo ebibeerawo kubanga bw'ogaana 115 ne bikomekereza ng'ate bakuwadde 44 oba 45 amini 4 n'emitwalo 60 enjawulo ebeera nnene nnyo nnyo nnyini ddala naye oba oliawo mawokota twetaagamu kesaala ey'enjawulo tukyalina ebituzoganyazoganyaamu ebiwerako naye ng'ebyo bwe bityo abo biri erudde eyo saa zino ndi wano mu bitundu eby'e Masaka mu tawuni ddala ey'e Masaka ewali ebijambiya ebingi nnyo ebyasanyalaza obulamu bw'abantu erudde eno era nga olaba ne gye buli eno abantu bakyali ndowooza mu kutya nabyekango nantiisa kubanga weziweera ssaawa bwe ziti nga tebannazuukuka omanyirawo nti Masaka ekyali mu biro biri ebyokwebaka nga batya abaasulanga babazuganya birabika bye bikyaliyo oluguudo oluva wali ku welcome ntegeeza wali waggulu mu bitundu ebya Nyendo okuyitirira ddala wano mu kibuga Masaka lwawedde okulabika nti lukolebwa embeera erulimu yo nnungi ddala lwagaziyiziddwa nnyo nnyini ddala nga ne mu kibuga kakati we tuli tulaba nti abagenda bateekamu walkways nga bw'oziraba eziri mu Kampala wali ku Namirembe Road n'enguudo endala na wano batandise okulabika nti baziteekawo okuliraana amaduuka agali wano ekireeseewo ettaka eringi mu kibuga Masaka ate nga kirabika eno akakuba yo akaludderuddemukko okutonya bw'olaba embeera eriyo naye nga olaba nti Masaka atugenda mu ssaawa 2 naye ye akyali mwebafu amaduuka gakyali maggale akumpi ekibuga kyonna. Bwe nkuyisaako ko wano katono nnyo abamanyi Masaka muto complex n'enkukkirizaako ko wano wansi olaba nti omukyala Florence Namayanja akyalina omulimu gw'amaanyi ogw'okukola ajjukira yaliko deputy mayor owa Kampala mu biseera biri ebyabakulu bali ba Nasa Ntege Sebagala kati omugenzi naye olaba nti Masaka akyamulinamu omulimu gw'amaanyi okumutereeza okukyuka nadda mu mbeera mwalina okubeera naddala ku nsonga ezikwatagana n'obuyonjo kubanga kakati bw'otunuulira ekibuga kyennyini wakati tulimu n'embeera gye kirimu akasasiro simanyi ddi lwagenda maaso n'okuyoolebwa era tetumanyi ddi lwe bagenda maaso n'okulabika nti bamuggyamu mu bizimbe n'empatanya z'ebizimbe olaba nti wakyaliwo ebirumira n'ebizimbe byennyini olaba nti bijjama nnyo nnyini ddala ebyetaaga okubaako ekyenjawulo ekikolebwa emyala emiddumu n'ebirala byonna suweegi kati nga bw'olaba wano ku bizimbe ono ava waggulu eno ku kizimbe kino toyireti ziizaawo bwajja bwati ayiika buyiisi kakati oyo yenna olaba nti suweegi agacupacupa kivundu kyekiriwo wano mu Masaka kubanga payipu eno baba bagikkiriza okuyiwa wano nga wano si wabikke osigala weebuuza nti kakati ate addawa bwe tutandika omulondoola oyo suweegi ava mu katooya ako koolabye waggulu aka public toilet olaba nti ajja butereevu anaayita mu nkuubo z'ebizimbe bino ebibiri ate naabanga aggukira eno kubanga wano ekisingawo obungi zezi public toilets waliyo eno eya sayidi eno esoma nti public toilet ennyonjo ziri wano short call ya siringi 3 longo call ya siringi 3 awo enjawulo sigitegeera ate public toilet endala short call ya 3 ne longo call ya 3 awo sigitegeera naye bagamba ennyonjo ez'omulembe naye kakati tunuulira public toilets zino ennyonjo bwe zireeta kazambi ono gwe zireeta olaba nti ate zimuyiwa wano mu kibuga Masaka kati ne bawa abayonja ekibuga omulimu ogw'okulabika nti bagenda mu maaso n'okulongoosa okwera okuggyamu akazambi ono yenna akulukuta okuva mu bizimbe bino ebibiri by'enkulaze ebiri wano yembeera emu eri mu Masaka naye ate bw'otuuka eno olaba nti yo at least wayonjoko okwawukanako nga bwe tulabye ate eri waggulu ku lw'ekyotera waggulu wali ku lw'ekyotera naye wano mu tawuni olaba nti wayonjoko naye ekifaananyi ekituufu ekiri mu kibuga Masaka osobola n'okwebaka mu luguudo main street eno osobola ogyebakamu nkugambye nti saa zigenda kuwera 2 naye osobola okwetaayiza mu Masaka nga tolina kuba ku mukono olaba nti yenna mukalu bwe kalukalu okuggyako buboodabooda obubale bwe buyitamu Masaka tebannazuukuka bannamasaka bakyebase amaduuka ogalaba tegonna kumpi obalamu ngalimu ku amaduuka 30 amaggule agasigadde gonna maggale kino kitegeeza ki kitegeeza nti obaoliawo bizinensi sayidi eno tezikola ku makya ekyokubiri bayinza okuba nga beebakambolera ekyokusatu life erabika tennaba kudda mu kibuga Masaka ekyali ekyettutumu abantu kye beenyumirizangamu Masaka yayogerwangako mu biseera biri atwali tulowooza nti lockdown yabanyiga
bya nsusso ne babanga na buli katebe ne bbulula naye akaseera keetutte nga tuvudde mu lockdown ne olaba nti Masaka ebifo ebyandibadde bize ate temuli bwa bize bwamu bw'oyinza kwogerako. Street yonna Eric agenda gibalaga olabe side ne side teri kiriyo. Side ne side teri kiriyo. Si lunaku lukulu nti lunaku lukulu weekend sijja gyogerako kubanga weekend abantu basinga okukola naye lunaku lwakola lunaku lwakutaano lunaku oluyingira weekend naye tunuulira Masaka naawe ojja kuba onyeenya mutwe nga weewuunya nti ddala kituufu ki ekyagwa mu kibuga kya Masaka ekikola Buddu era nga yentabiro ya Buganda nga Obwakabaka kyeyinza okubanga oyogerako ssaawa zino. Simanyi kyagwa Masaka nange sisobola kibaga naye nga amazima go gali nti essanyu eryabeeranga mu Masaka muno lyagenda likendeera. Bannamasaka abasinga badda Kampala gye bakoledde amannya gye bakoledde obugagga gye bazimbye ebizimbe gye bakoze buli kimu ewaabwe balabika essanyu baavaayo nalyo ne baleka abeeno ate okusigala mu kiyongobero. Faluku ekiri eno kyekyo simanyi gwe gye bakuzaala asimanyi gy'osibuka naye ng'eno ye Buddu gye ndimu eno yentabiro ya essaza eryatutte ekikopo ekyamasaza waba basimanyi oba bakyali mu ssanyu nga baakoowa nnyo awo nze naawe naye nga Buddu yeeno eyatwala ekikopo kyamasaza ofiisi ya Pokino eri wali emabegako ko wali maaso ng'olinga agenda ebwala awe wali ofiisi ya Pokino era ekikopo kino ekyamasaza we kyatuukira ebbiru n'essanyu byali bingi nnyo mwalaba n'abavubuka nga basala amasuuti ne beeteekako Buddu eno emabega ng'olabira ddala nti excitement yali y'amaanyi. Buddu bwetwala ekikopo amasaza gonna oba Obwakabaka bwa Buganda bonna busirika kubanga yesaza erisinga okuvaamu abantu abasinga okubeera n'ebigambo yesaza erisinga okuvaamu abantu abasinga okubeera n'ewolokoso ate era still yesaza erisinga okubeeramu n'abayivu lyerisinga okuvaamu abalina ssente lyerisinga okuvaamu abakazi abalungi lyerisinga okuvaamu abasajja abasituka abayimiridde. Buddu bwe ntandika okulyogerako nyinza okubanga ate nsulawo kubanga buli civilization mu Buganda yatandikira eno. Disiki ez'amaanyi zaavanga eno ne zigenda e Kampala, kirabu ez'amaanyi zaavanga eno ng'ogyeko zino Masaka Shamil Patero biki ebyo byonna buli kintu ekirungi kyavanga Buddu ne kiyingira ate amasaza amalala nekyaddondo yennyini gyenjogerako ne Busiro agagali mu kibuga civilization yaago yavanga eno bannamasaka be baatwala buli kirungi e Kampala naye raba gye baava bwe bafaanana benyumiriza mu kimu tutwala bikopo by'amasaza naye nga tuli mu Masaka City. Omuzindalongo baddiza Masaka kanjerekereze sajja bali ababodaboda bali maaso awo tulabe bayinza otubuulira lwaki Masaka ali bwati basajja abagundi babawangaliddeyo bano bajja mu kibuga baaleka ewaabwe kubali abali eri tulabe bo batugamba ki abasobodde okukeera lwaki bannabe tasobola kukeera mu Buddu kubanga bakeera emirimu egy'enjawulo era essaza lya Ssaabasajja ate nga kyekibuga kya Buganda ekikulu. Masaka City alina okubanga bagisumuusa ku mulundi ndowooza mbali ya 2 oba 2 mwemeka bali bagikotogedde naye kakati bwe natuuka nga bitunoga ati lwaki twevuma n'okuba lwaki yasembezebwa kubanga yasooka nakino agenda kuddamu ekyo ekibuuzo. Mutebi olowooza ekyokugjawo oluguudo nga olugenda embalala ne baluteeka emabbali w'ekibuga tekyakosa Masaka okubanga nkyamufu n'ennyendo kubanga oluguudo olwo oluva ku welcome ne lusala busazi ne lukkirira bukkirizi ku kyakumpi ne balugjawo okusobola okulaba nate ng'emmoloka ziyita ddala butereevu mu kibuga wakati tekyakkakkanyako ku kibuga ky'e Masaka ne bannamasaka okufuna essanyu nti emmoloka we yandiise okusobola okulaba nga abantu bafuna ku nsimbi z'abantu abagenda okutambula nakyo kinenge kye kyabazaamu emabega. Nga bwe nnoonya ababodaboda naye njagala ansooke nziremu ekya Faluku Sesaazi ekyo kyoyogeddeko kituufu nnyo. Kansooke nkuwa ekyokulabirako ekya tawuni y'Empigi ekyazza tawuni y'Empigi emabega yandibadde wala nnyo mu nkulaakulana. Actually singa oluguudo lw'e Masaka lwayitanga mu tawuni y'Empigi nga luyita wakati tawuni y'Empigi yandibadde at least eri ku level eya municipality saawa zino naye saawa zino tawuni y'Empigi ekyali ku level eya tawuni council. Ekyo nno kyewuunyisa nnyo kibi nnyo nnyini ddala naddala mu nkulaakulana z'ebitundu ng'ebyo. Ekyagizza emabega kwe kubanga oluguudo olunene oluyitawo baalussa eno bbali kati Mpigi ne bagirekera oluguudo oluyitawo nga lugenda mu bitundu eby'ebutambala kitegeeza nti eyo bajjayo mayirungi oba oliawo na menvu na mbidde byebiva sayidi eyo. Kakati ne Masaka kwalinga sijja kuyita kukutogera naye kasita
bakola oluguudo lwa Mbalala highway ne luba nga luva wali ku Toto petrol station oba Shell eriawo ku Welcome ne luba nga luyita buyisi ne lugwa wali wansi ekyabakuza ne lukkirira ekyo kyakutogera nnyo ate development ya muno mu kibuga wakati mujjukire ababeeranga mu Masaka mu biseera ebyo nga emmotoka ezigenda Mbalala kyotera nawala ziyita mu bitundu bino business yali eboominga paaka ya wali wansi yali ekola bus park ne taxi park byabeeranga wansi awo ng'olabanga bikola ojjukira emmotoka za gasi ez'akamulu ezabeeranga muno nga zijja butereevu wano mu Masaka ojjukira 5 ezo Pijoti nga zo ensi yonna ezimanyidde ku Masaka byonna byakolanga lwakubanga Masaka yakuŋŋaanyanga abantu abava mu bitundu ebyenjawulo nga tannagenda Kampala ng'asooka kuyitirako wano mu kibuga Masaka n'asuubula byasuubudde oba n'akola byakoze n'ava eri ng'asooka kuyitirako mu Masaka n'akola byakoze olwo ne bakwata liri ekkubo lye tutandikiddeko ne baserengeta bagenda mu bitundu ebimutukula kyotera n'awalala abo bo ne bakkirira bagenda Embalala ne bayitawo ku poliisi nabo ne bakkirira ne bagenda nga bwe balina okulaga naye okuva ate oli oluguudo lwakolebwa ne lukolebwa ate nga lulungi nnyo ate luno ne lusigala nga lubi nnyo nga binnyana nfuufu byebiriwo awo Masaka we yakoma okutegeera ng'oggyeko biri ebyolutalo lw'79 gye baagikubba ennyo abakomboozi abo bava e Tanzania n'ebirala naye ekyo kyaleetawo enkyukakyuka y'amaanyi mu Masaka kubanga Masaka baagikuba tetuganye naye yagenda mpolampola nga yeddabulula kubanga abaamu baali basobola okugizza engulu naye okujjayo oluguudo ne baluteeka eri bannamasaka basinga ne basenguka n'ekibuga ne bakyefuga ekibuga Kampala ne factors endala byaleetera Masaka okulayika nti eddobonkana abantu bavanga e Kampala ne bajja ne Masaka okudigida ng'abantu balinnya mmotoka zaabwe eza buyonjo ne baasi nga bazze mu bidongo ene Masaka era kyova olaba nti n'obulwadde bwazoganya nnyo Masaka ng'abantu bava eri ne bajja eno ne bakungulayo ekirwadde kyabwe ne bakizza e Kampala ebyo byonna si kasita kiri kyakyukakyukamu Masaka neebanga tekyalina influx of people oba abantu nga tebakyajjamu mu bungi obuzibu ne bujja ekya Muhammad Wamala okubanga wano wali bwe wati kanfuneyoko wano kuwa boda omu mubuuzeeko nti ddala otulotwo bali tuzuukuka ddi ate n'ekirala excitement tetumanyi oba ekyali mu Masaka eya ekikopo kino ekya Buddu kubanga akyasanyusizza abantu bangi naye olaba nti paka kati enguudo zo zikyali nkalu paka kati luno oluguudo oyinza oddugeraageranya ku William Street ng'oli mu Kampala osobola okulugeraageranya ku Ben Kiwanuka Street ng'oli mu Kampala kati genda ku Ben Kiwanuka Street mu Kampala olabe ekiriyo ate ojje n'eno ne bw'ogamba bugambi nansana kati nga tuwaddeyo ekyokulabirako kimu olaba nti enjawulo yo y'amaanyi nnyo nnyini ddala Masaka ezuukuka ddi kyekibuuzo kitugenda okuba nga twebuuza paka kati olaba enguudo zikyali nkalu oli bulungi esebo ekyagwa mu Masaka waaye Masaka balina emirembe mingi balwawo zuukuka saawa zigenda mu 2 amaduuka gakyali maggale abo basaawa 3 ku 4 zaffe tetumanyi lwaki kiri bwe kiti okeera n'otuula wano n'olinda naye amaduuka gaggula saawa 4 saawa 3 bwe batyo tusuubire balina kasente oba bwe kiri sitegeera bulungi nange tekyandibanga mu Masaka gye twali tumanye yabeerangamu obulamu buli byaviramu ddala ne bino bate biridda ebintu ebyo bigenda kubeera bizibu okudda olw'ensonga embeera nayo yennyini n'abantu mu Masaka batono si byegamba nti kyekibuga ky'oyita sita abantu tebannaba kuwera bali Kampala naye buno obudde nga bwe bali mu ggoba y'abatembeeyi nabo tusuubire banajja ne batwegattamu ekibuga kinaatereera tweyanzizza nnyo ssebo omuwulidde byebyo mwe bali kuwangula kikopo Kamange twagezezzaako kyali kitya Kamange twajaganya bulungi twajaganyiza ddala bulungi twakireetera mu bbanga enguudo twaziggala ezeeno twaziggala nga tulinda bava eno bokka netukola ki netujaganya nabo wano netukitambuza bulungi ennaku era ffenna netukola kitwanyumirirwa wamu n'abaava e Kampala tekyandibanga kyekyo ekikubagizo kye mwafuna oluvannyuma lw'ebijambiya ate okubassa ennyo mu ntiisa ennaku n'ebajjula mu mitima ate ekijambiya kyetuddamu kyogera ejambiya kyatuyisa bikuba kyatwaliramu n'abaffe bennyini kyatuyisa ddala bubi ffe waffe mu Lwengo kyatuyisa ddala bubi nnyo kuba kyatwalako ddala abantu baffe ddala baali batukwatirako ddala ku mitima
mwe mukedde naye lwakuba nammwe temukedde nnyo natuukiddewo nga kwemuze nnyini nga temunnajja naye ate abalala be mulina okukolako tulaba tebannajja kiki Masaka twaddirayo ddala tunaazuukuka oba Masaka ye mufu nnyo kuba kati ovuga piki n'ogijja mu kyalo paka gituusa wano mu kibuga nga tewolina gw'otaddeko n'otuula wano paka ssaawa 3 lw'onaafunayo omusaabaze gw'ovuga naye era neyingira naye wakutega butezi. Amazzi gali kazambi oli ava mu butooyi buli lwaki abo temubagambako kubanga wakyafu nnyo wansi ate akulukuta n'ayingira ddala mu luguudo abo nandi kati abo be bannannyini bizimbe kati nanyini kizimbe kati kuba naffe be batusenze okukolera ku mabalaza gaabwe era wona mugamba kaya naye ajja kugamba nammwe mutuviire mukola ki mutwesibako twabagoba dda wano mukola ki era nawe era omulekera eddembe lye ery'obuntu kuba ye yeesalirawo ye era agenda okukola ekintu akikola nga akijje ku ntobo ya mutima gwe. mu Masaka omazeemu bbanga ki kuba kyengenda okubuuza kisinziira ku bbanga ly'omaze Masaka? Nzemu emyaka 6 ssebo. Mukaaga okyali ani aluddemuko? Njagala amazeemu ku myaka eyalaba ku zigaso eyalaba ku 5 mu 4 eyalaba ku bifo bino ebyalinga wano nga disco zikuba kumpi buli wamu. Ebiseera byoyogerako wano wonna tewaali kizimbe na kimu kuba ne paaka yabeeranga waggulu awo olaba ebizimbe ebyo naye ku kusinziira ku mbeera eyaliwo emabega obudde buno eraga nti balina improvement gye bataddewo bazimbye kuba wonna tewaaliwo kintu kyonna okuva wali okutuuka wali tewaali kintu kyonna nga waliwo paaka za mmotoka zokka. Kati gasi ezo zoyogerako ebiseera ebyo twali tukyali baana bato naye twazirabako. Mutaala bwa Kamulu oyo bonna Kamulu yabeerangayo wansi eyo naye kati buno obudde situmanyi oba eyo embeera twetaagamu paaka ya zibbaasi temukyali bbaasi n'emu mwasigalamu takisi zokka ebintu ntubwe bityo. Pijoti 5 mu 4 ezo zo zaggwerawo ddala ndowooza nsuubire mulimu nga 2 emu ekolaawo ku Lukaya endala eri ku lw'ekyotera wali zokka ze zaasigalamu 2. Patero Shamiji Patero weeri naye tekyalina maanyi ekaddiye. wabeerangawo ebidongo SS super biki ebyo byonna. Super sound yo gyeri mu nnyendo viba zo zaggwawo nazo weeziri twins ezo zaggwawo dai zaggwawo bwe bityo ezo zagenda. Ne Lions yajjanga mu Kampala ne tuzoganya eyakiyimba. Yali mukko muno naye nayo yagenda. Tekyaliwo muze. Kati essanyu liri luddawa mu Masaka? Masaka essanyu eba olinoonya engeri gye twakava mu muggalo tono nnyo kuba kati lina kubeera wali ku ambiyansi naye nayo ogira abaagikekese baagirekeddeko akantu katono nnyo essanyu tono nnyo. Abaana baavanga mu kumpi buli kitundu kya ggwanga ne bajja eno okusaavinga abasajja bo bakyaliyo? Babeerayo eyo waggulu mu nnyendo. Ennyendo yo kinta buli kibeerayo buli kimu gye ekiri eyo ekyo yaseesigaliza ekitiibwa kyayo. Tweyanziza naye nga mwalimu n'amasomero ag'amaanyi mwalinga mu Kitovu St. Henry's Amasaka SS Akako SS Akimanya gakyakola bulungi. Yesebo gakyakolera ddala bulungi era gakyavuganya n'aga primary lewozi ago galewozi mapya ne walingayo bwala gonna gye gali ago muzeeyi tewali lyali livuddewo gonna gakyapulovinga bulungi. Yesebo ebyakenderamu olw'omuggalo ne covid nga bw'obitegeera naye katusubire bijja kuddamu biteere n'emirimu giddemu gikwaze bulungi nga bwe girina okubeera. Yesebo bw'oyita abagagga 10 abakola Uganda oyinza okusanga nga 9 bava Masaka eno balina kye bakozeeyo. Bagezezaako okukola kuba kati wantu tulinawo byansi wuuno eri ba muto gye bali naye ab'e Kampala bo bakyaganya ngamba Bassebalamu Bamuwonge abakiyimba kala azimbyeko eno Bantakke Gastalule Musumba Rosias Bujengo abo bonna bava eno. Aya Masaka tugenda Masaka bagenda kuleetayo olukuŋŋaana lw'enjiri okusinziira ku Musumba Rosias Bujengo agenda kuzuukusa Masaka naye nga Amasaka bannange bwetyo bwefaanana okujjako nga bali mu studio mulina kye mwagala ate twongeremu naye nga watabaawo byebyo ebiri e Masaka mbawaddemuko ka insight akatonotono. Amazima go gali nti essanyu lyasibukanga mu Masaka muno ne lisaasaanira eggwanga lyonna Uganda. Abantu baavanga jjinja ne bajja eno okudigida kirabu ez'amaanyi zaalinga eno
naye okusingira ddala amasomero mu Kampala ffe baali basomera mu Kampala endongo twazipangisanga eno nga bw'owulidde zi Twins zi Lions SS oba yalinga kyotera City Sound yo yawamba newambira ddala ezo zonna jjagwa zavanga eno ng'omwana asimba ekidongo bw'ati ne kikuba n'abali mu ttaka ne baagala okuvaamu naye nga Masaka ye yavangamu ebyo nga bwe tunaaba tunakyakala opangisa gaso ne mutambula motoka eyo Peugeot 504 yali yabagagga bali abaali eri wamala be yayimba abekinamu abo abalina kasente kubanga yatambulira nga omutwalo gumu n'ekitundu myaka egyo okuva e Kampala okujja wano ng'etikka n'akabina ne katikka eyo yalinga Peugeot 504 zagenda zikendera mpola mpola. Valentine bwe yatandika omusajja yasinga okwatikirira ennyo mu biseera ebyo okwambala ennyo mu Valentine oyo yavanga eno naye erinnya ndyerabidde bagamba bamutomera oba naafa yajjanga n'omukyala we Kampala naye ng'ava Masaka n'awamba buli kimu kyavanga Masaka kubanga n'ekisaawe kiri ekyawali kureeko ekya Masaka ne Villa yakisambirangamo tiimu esinga ebikopo mu ggwanga Uganda Sports Club Villa yavanga eno anegenda maaso n'okuzoganya erinnya Villa yalijja wali ku Villa Maria ebyo byonna biri Masaka omusajja bangambye nti bamuyitanga Kirunda mumujjukira ku lunaku lwa 14 Febru yavanga eno n'agenda azoganya Kampala ffe twalinga mawulire nga ffenna tunoonya Kirunda tumutandikira mu Lwera ne tumutuusa e Kampala oyo gwolaba n'omukyala we bagamba nga basinga okubeera n'omukwano mu biseera ebyo bonna bavanga Masaka kumpi buli kirungi kyavanga Masaka amatoka gasinga okuwooma gavanga eno abakazi abasinga okufumba bavanga eno abasinga okubuulirirwa bavanga Masaka buli kimu nga kiva Masaka naye kisinga obukulu abalina ssente bonna mu Masaka abasinga baddukamu badda Kampala embeera yeeyo bwe banadda ne bagamba tuzeeyo ewaffe ojja kulaba Masaka bweddamu okutinta Faruk Sesazi Muhammad Wamala yeeyo embeera eri Masaka twanza nnyo munnaffe okuba tutuwadde insight eyo ye Masaka ffe tuyita mbuyisi tetumanyi mu nnyo bisingamu naye nga tundutundu omwo simanyi ondwadde malwe waabano oba ateyo wali watya